bannanga abazadde ba King David abali ku ssomero abali mu kukaabira ku ssomero embuuza lwaki temujja embale ne mukima abaana bammwe. No bye bigambo ebyayogeddwa mwana muwala amanyiddwa nga Ade Two Faces abasinga gwe mugenda maaso n'okuba nga mugoberera ku mitimbagano era ng'ali mu entertainment industry ya Uganda naddala mu bintu ebikwatagana ne makeup kosa ne fashion. Bakira bino abyogera wakati ng'abantu bangi babadde bakuŋŋaanidde ku ssomero lya King David Junior School wali Ndejje side za Makindye oluvannyuma lw'akabenje akabadde kagenze maaso n'okuba nga kabalukawo mu kiro ekyakeesajjo ng'ennaku z'omwezi 17 Julayi 2026. Kati Ade Two Faces ye we yayogeredde bino nga Bakira alinnye emmotoka kipayopayo egenda maaso n'okuba nga emuseregesa okumutwala embaale. Amawulire gye gabadde gatandise okuba nga gava nti abamu ku baana babadde gye batwaliddwa era nga buli muzadde bambi ababadde wano e Makindye babadde bo we bagumbidde ku ssomero nga basuubira nti we bagenda okubanga bafunira abaana baabwe oba okubanga babalinda. Wabula Ade Two Faces engeri gye kiri nti naye abadde muzadde mu ssomero lino ate nga abadde alinamu n'omwana abadde asomeramu abadde akiraba nga kyabadde tekigwanidde jasi kugumba bugumbi ku ssomero wabula okubeera ng'omuntu alina okusitukiramu ne sekusituka yenna afazaali agenda awondere alabe kiki ekigenda mu maaso n'omwana we. Kale ne babeera bafu muli ku ssomero mukuŋŋaanye muli mu kukaabira ku ssomero abaana bammwe bali eno mu ddwaliro teri yadde abafaako ebiwundu bibazimbye ebisayi gy'abakaliddeko emitwe gibadde tegizimbye birungi gyeyongedde okuzimba mwe muli eyo ku ssomero. Lwaki temujja ne mukima abaana bammwe abali ku ssomero abali mu ddwaliro? Ife simanyi ingeri gyokera ku makya n'ozaala omwana ne bakugamba omwana we yafunye obuzibu yasavaivinze oba yafudde n'osigala ng'ogamba mbu gwe oli ku ssomero gye weekalakaasiza. Lwaki? Ffe twasimbudde ssaawa 5 ez'ekiro twatuse ssaawa 10 tubaddewo n'omwana tumukoze sikaani biki kati ndi mu kumuleeta mu ddwaliro e Kampala era wuuli mulaba naye kati mmwe lwaki simanyi buzibu bwammwe mulowooza essomero essaawa zino digenda bakolera ki? Come and pick your kids oba ne tubakubira amasimu waliwo omwana gwendabye taddemu yadde omusayi n'ogumu alinakyo nga woolaba naye ng'obwongo bwafudde babawandiisa amannya tekuli manamba ga simu abaana babwe tebatyatuukira n'amanamba ga simu gammwe mwe muli eyo mwe muli mu kwekalakaasiza ku ssomero nga muyina abaana abali mu kufa eno. Kati nga Ade Two Faces embaale yabadde ayingiddeyo mu matumbi g'obudde oluvannyuma lw'okuba nti kino kyategerekese nti Ade Two Faces ekyamuyambye okubeera nti yatuuse mu ddwaliro nga bukyali ye muzadde yasookedde ddala okuba ng'afuna amawulire nti abaana baabwe bagudde ku kabenje ne sekugwa yenna. In fact Ade Two Faces ono ekyasinze okuba nga kimuyamba kyekyokubeera nti omwana we bwe yagudde ku kabenje n'abaana abalala omwana we yabadde ennamba y'essimu eya maama yagikwata mu mutwe kati ye olwamugye mu baasi yabadde akyayinamu olungubanguba olwogera n'omu ku basajja ababadde okumpi awo n'amugamba nti ennamba ya maama yeyiino mukubireko. Wabula Ade Two Faces okubeera ng'afuna omwana we okuva mu ddwaliro awo tolowooza nti byabadde bintu byangu. Mukazi wattu yayozezza ne ku munye oba amaziga yagakulukusizza olw'ensonga obwedde alaba muwala we nga embeera y'obulamu mwali si nnungi n'akamu wabula ng'ate misoso mingi nnyo nnyini ddala okubeera nti afazaali akkirizibwa ye amutwale wasuubira okubeera nti asobola okujja obujjanjabi obusingako. Guys, I know I can't record, but tuyeno mu ddwaliro Embale, as you see. Naye ekyo kiri nti abaana baffe bali bubi nnyo nga okiwulira ate tewali sayini yakubatuwa teriiwo
n'owange gwe ngamba nti aliko bulungi naye tali bulungi. Ne baleese wano mu ddwaliro nabo tebali bulungi ate nga n'abafudde bangi. Simanyi eniwe kyakukola because beetaga treatment. Zino treatment zebawasize balina okufuna naye tewali sayini eraga nti no bayinza n'okubatuwa. So sorry, si byangu n'akamu. Mukama yamusaasidde era omwana bw'atyo n'amuddamu 5. Kitiibwa kya Mukama. Kati oluvannyuma lw'okubeera nti adde Two Faces amaliriza okufuna omwana era e Kampala ne batambula ne bajja obujjanjabi bwatandise dde okubanga omuto bumuweebwa. Wabula wakati ng'omuto bagenda maaso n'okubanga bamuwa obujjanjabi byonna ebyabaddewo. Adde Two Faces alunyumyanga lutabaalo lugendo lwabadde luwanvu. Gekyo olina okuba ng'omanya mukwano gwange. Ngitegeerako ntya zabadde ssaawa 2 n'eddakiika zisaategedde. Gayi nga nkubira kati gayi mukunkubira nga ngamba ono mama Dafini konze ye nangamba abaana bamwe bagudde ku accident naye abamu bafudde. Some of them died. Abasinga bali ku very serious injuries. Naye igwe omwana wo akoze eki tali bubi nnyo kuba yampadde n'ennamba eno y'essimu okukubira. Before gayo okungamba mu yampadde n'ennamba y'essimu okukubira yangambe naye gwe omwana wo tali bubi nnyo. Kakati nze kyanzijidde mu mind nagambye ono niga alabika mufere era nze nalowoozezza gayi mufere. Ne mugamba ogamba ki bali gayi adayogera luzungu. Ne mugamba ogambye ki naye mukuwuliriza ennyo mu background nga mpulira ensasagge nnyingi kati omutima ne gubanga ogukola ki ogudde ngulimuga ogambye ki n'agamba nkugambye abaana bonna baasi egudde abaana abafudde abalala bali ku injury naye nkugambye owuwo ali bulungiko. Mutebe nakoze eki nasese as in like smile ngekizijira mu mind gayo nalabika ali mu kunimba ati omwana wange ali okay. Okitegeera ali mu kunimba kisoboka kitya mu mind yange mwabadde mukiri kisoboka kitya abaana baba bafudde nti owange mulamu mbu ali bulungiko. And nekirala twabadde tulinawo fear. By the way nze omwana wange ogenda ku trip yaleta ina genda ku trip. Omwana wange taata we muganira omuwa sente za trip completely. Nze nenzinonya ne zimbula completely nezikiriza ati zimbuze. Nentuma namukima ku ssomero ne bamumumma omulundi ogwasooka. It was Tuesday kuba bali bagenda ku Lwokuna ssaawa 9 ez'okumakya. Ne mutuma ku Tuesday ne bamunyima. Wednesday nenziramu ne mumutuma ne bamumumma ne bangamba ojja mukima nga bano bamaze okugenda because nali njagala mukimi akomewe wakaleme kufiringa that lonely bane bonna bali bagenda. Kati gayi Mukama Katonda gayi bwe yankubira nangamba mu wali kalikaleko nensoka nangamba ne mugamba insobola kwogerako naye nagamba madamu nedda tosobola kwogera naye because bano bo tubakutte ababadde kalikaleko ne tubatwala mu kalwalira akali okumpi. Amanya sijja gajjukira kubanze ndi muzibu wa kujjukira amanya ga byalo ge mazima. Nangamba naye bali mumukolako we bana baba mumaliriza nimpamu eddakiika nga 3 bana bamumaliriza inja kukubira ojja kuddamu okubi. Kakati naliwo ne mama wange waka nimugamba mama soko ndeko byokola ko yekiki ne mugamba badafini bafunye accident and accident je bafunye abana bafudde. Mama nanga toyogera bintu bya kisiru wodi because fena twabadde tuwulira obubenje obujja bubeerawo. Kakati olwo bakikugamba nti naba mu bafunye accident bagaya ngambye owange
ye alikaliko olowooza tali mu kunimba obwongo bwaddukiddewo nenkubira headmaster kati nakubidde headmaster naye nze nga mpuliranga ebintu by'okusaga bali bakugambyeko ekintu nguwuliranga ekyokusaga nguyagala nakuseka ekyo kiniti nga mpuliranga ebyokusaga nenkubira headmaster nemugamba headmaster nze nemugamba bankubidde baddafini bafunye accident abaana bafudde headmaster nanga mama Daphne what are you talking about nemugamba bafunye accident abaana bafudde abala bafunye injury very serious injuries naye mulimu nabawonyewonyemu kwa katono nangamba obijjewa nemugamba let me read for you the number enkubidde nemu reading a number nemujjako kati awo nembera star ningamba nkoze ntya nenziramu nenkubira guy nemugamba ngambi muliddawa nangamba kapichola then nangamba awo ebyali ebiralawo neddwaliro nzijukirako health center 4 ningamba nkoze ntya nenkubira mama Jane Nakacho nemugamba mama badafini bafunye accident babadde bali ku trip nangamba to omwana yagenze ddi ku trip because bona badde babakimanyi nti no Daphne tali ku trip bamusazaamu sente zatubula tata we mugano gena ku trip kakati sawa zineno mukubira mugamba bafunye accident naye Daphne yawadde gaye namba yange kakati agambi yembo alimu abuye alikaliko naye abana bafudde nangamba kati omanyi kintu ekirala ekitwewunyisa ogaya tukubidde ngagamba Daphne yali kalikaliko naye abasigadde bafudde ekintu ekyo mama nangamba omanyi tukoze tutya nangamba bayitidde wakonze kapichola nangamba nemugamba ebyarebera sibitegedde kanziremu kubire gayi kati oneza kunikubira gayi nemugamba some ebyalo birungi nnyo imbiwandiike then kati nzinga sokola kujjukira manya gabyalo ne wakingambe sawa zino nekyogera kimbula mu mutwe nembiwandika bulungi nnyo nenziramu nenkubira mama nemugamba bangambye akaluwe kati mu district ya kapichola webityo nangamba yo tulinayo omuntu gwe mmanyi mukwano gwe ngwamita Seeba let me call him mu informing tulabo oba bakimanyiko yagenza okubira gayi nga takimanyiko ne gayi nagamba okay if it's an accident can reporting ku police olondo tuli mu kuguluba eddakiika ezo ffenna kakati uyafuna oyo Sam nagamba ka reporting kati Sam yo reporting mangu police nekitegerako negendayo era ne omukulaba abaana nga babasombayo mu super customs yes wechi chali kakati neziramo nenkubira headmaster ngesimu eyitamu nevako network yabadde yenga yafudde dakiika eyo nga buli gwokubira tututunga wevako headmaster neziramo nenkubira nemugamba gayi mukubide nangamba gayi mukubide bituufu nnyo kati awo deposit headmaster nelifa neitaniko kujja mu kati deposit headmaster wendaba nga lifudde kakati nenkolaki nemujjako nengamba ani gwe nyinamu endala mu group I mean namba yasimu ani jenyina mu kusomero nenkubira basa abana kufunya akabenje bafudde abalabala basa lagamba obijje wa mama Daphne nemugamba gwe wuliriza change kati wedda kabuli gwe nkubira takiriza ngaze winasoso kubanga sekiriza basa ni muvako nenkubira teacher Sala abana bafudde akabenje katudduke tugendeyo kati nenkubira teacher Magi inzo bongo wange ngabo teacher Magi yasigadde the one of the directors nenkubira teacher Magi ngatakwata ningaba nange omukazi ono lwakitakwata sibye kati ngabuli gwe nkubira ningaba muzadde kigwe nyinzo okukubira they were my friend bamita Masi omwana we ne bamuganya okugenda because yaleta ina sente ye woze nekiganda ne bamugamba tajja kugenda nenkubira Masi ngamba Masi kuba omwana wange yayitake wa Masi nga bakola ki Masi nga asibe enviiri olunaku lwe bagenda lwennyini nenkubira Masi ngamba Masi Daphne bafunya akabenje abana bafudde nangamba adde tuyogera bintu bya kisiru naawe bino si byakuza nya kira engeri gye kiri nti ate Two Faces muwala we yamufunya at least yenga akyalinamu olungubanguba n'okusobola okubanga amunyumiza yamunyumiriza ensonga okwavudde okubeera nga abaana bangi abafiiridde mu kabenje kano bakazi battu ne basajja battu nga newe byatuukiddewo abamu babadde tebamanyi tekiri mu kugenda mu maaso si kirungi n'akamu kati kijja kitya Daphne agamba nti driver emotoka yamusobiyeko omwana yawaddeyo report n'agamba nti bagambye driver akendeeze alikiraawo biki ekyo kyamugidde mu bwongo naye tekyabaddewo ekityo amazima gabadde nti driver emotoka mu kumusobako ng'emuzza side eno nemuzza side eri ekituufu kiri nti mu basi mwabadde mu music abaana badde bazina kati nga bule muba ne muzzeeno ne muzzeeri nga bagamba driver ali gumite
kumbe drive emotoka emusobyeko but no one eyabadde akimanyiiko. Era bakugamba agamba Jingo Daphne agamba awo nonna okubanga eddeeno side neddeeno ng'agirwanisa bo babadde balowooza azannya nga nabo banyumirwa, era abaana ne bava mu butebe ne bayimirira ne batandika okuba nga basaakanya nga ebintu by'abaana b'essomero twali tubeera mu baasi mugenda kuwakanya ne mutandika okuba nga muyimba nnyo biki, kumba okufa kubayita. Kaakati yakugamba n'ababadde maaso ade batudde abaana bayimiridde batunulire bana bali mu vibe emabega kuba n'abemabega bayimiridde nga bazinira awo webatu webadde bazinira. Kati vibe ng'ekutte bawoza driver simanya driver ali gumite kumbe driver ali mu kulwanisa ki, ali mu kulwanisa motoka. Kakati ye director babadde batudde nga banyumirwamu abaana babe bali mu kunyumirwa atudde wano okulina na driver. Kakati Daphne yabadde atudde eside ye yabadde atuddeko eyiye teyabadde ya driver kuba abaana basinze okukosebwa ennyo okufa babadde side ya driver, ye yabadde atudde side eno ku ddinisa etali ya driver. Kakati driver ku side ye we yabadde ng'emmotoka emuwuuba oluwonko olule lwabadde luwanvu nga tasobola kukubayo mmotoka eno side ya Daphne gyabadde batudde wabadde kumpimpi kyova olaba ye mu kukuba Daphne yagikubye ku side yamu okay. Kiriwo ekiti ku side ya Daphne etali ya driver ye yabadde empanvu, ku side ya driver ye yabadde nnyimpi. Driver okukwata emmotoka okugikuba ku side ye yabadde alowooza ajja taasa abaana era nga kye yakoze yadde yafudde yataasizza abaana, naye ku side eyaba Daphne etali yiye abajjikubayo ye yeetaasa oba ki, abaana bonna bagenda kufa kuba oluwonko lwabadde luwanvu era yafundikidde agikubye ku jjinja ku side eyiye. Oba mukitegeera yagikubye ku jjinja ku side eye ng'asuubira ajja kutaasa ku baana abamu, naye abaana mu kugwa bo bagudde bali mu vibe nga banyumirwa nga balowooza driver akola bukodyo. Tekuliko ya stopinze driver, tekuliko ya mugambye ovuga bubi, bo badde bawuza kimu driver ali gumite. Bo badde balowooza driver ali gumite banange okikoze yongeramu owuube nga bwe bibeera wekyabadde. Era abaana okufa ennyo tekwabadde yeeralikidde nti tufa, era emmotoka we yagudde kwata because muwala wange yawaga agamba yakomye okutegeera ng'emmotoka egwa. Kati emmotoka mu kugwa yazzeemu okudda engulu ng'omutwe gwe gwebase ku mirambo gy'abantu nga waliwo ebyuma ebimugudde ku magulu nga abaana bakaaba ng'enduulu esusa balaba wuluguma buwulugumi. Kati ye yabadde alowooza ebimukubye ku magulu bizitowa era yakutte okubijjako nga biwewuka n'abyejjako. Kati mu kubyejjako eno side yabadde eyaabwe etali ya driver obutebe bwonna bwavuddemu ne bukuba ababadde ku side ya driver. Kati ye yatuuse mangu kuba yadde eno side obutebe bwamusudde paka kuki ku side ya driver obutebe gye bwamusudde. Kakati ye kyamwanguyidde okuyita mu ddinisa liri eryabadde eri side ku side ya driver kuba ye yagudde ku banne era yejjeeko ebyuma obuuma bwabadde butono n'ayavula n'ayita mu ddinisa n'atuuka ku luguudo wabadde kumpi. Mu kutuuka ku luguudo yasanze omusajja kuba emmotoka eyo mu kugwa wabadde bagiraba. Kati we yasanze omusajja yamugambe kubira mama wange essimu n'agimuwa ennamba oyo gayo okunkubira n'agimuwa. Kati gayi kwe kunkubira okungamba nti bafunye accident oba mukitegeera nti owange yavudde n'anoonya gayi n'amugamba kubira mama wange omugambe tufunye accident n'amuwa ennamba yange ey'essimu.
kyova gayi ya mukunku yaŋŋambye owuwa ali kalekaleko naye abasigadde bafudde kati awe wavudde ensasagge. Ngenda kukomawo ne wali we twakomye wengambagamba nabadde nkolaki nabadde ngamba wenagambidde nti nga nkubira abasomesa bikyawo ngenda kuddako eyo side wano njagadde kubalaga abaana bafudde batya babadde innocent babadde balowooza bali mu vibe okufa okungi okwo tebategedde nti bagenda kufa even the directors babadde banyumirwa abaana baabwe nga banyumirwa kumidwa ive emotoka yamusobyeko wemuwujja wemuzeno wemujzeeno ng'anoonya wagikuba kuba emotoka yabadde erina engine problemu nawe omusajja oyo. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.